amasaako agava mu ddwaniro, emiranga, emizinga, okussaako n'amasasi ageesooza buli wozza amaanyi omusaayi gukulukuka. Webale olutalo lwe twagala okutunuulira olwaleero lwe lutalo lwa bannaffe Abayisirayiri mu mbeera eriwo ne bannaffe ab'e Gaza. Tewannaba kinene ky'amaanyi kikyukamu okusinziira ku jjo nga bwe lwabadde kubanga olutalo lwo lukyagenda mu maaso. Prime Minister wa Israeli ayitibwa Benjamin Netanyahu asobodde okubanga avaayo obutereevu n'agamba nti no bo bali set okukiriyaringa oba okudestroyinga Hamas military ne gavumenti yaayo nga bagamba era bamalirivu nnyo okubakuba paka lwe babajja ku map n'okusobola okuba nti no balekula bannaffe oba bannaabwe abakwatibwa ne bawambibwa. Oyo no Prime Minister bw'atyo bw'agambye era n'agaanira ddala agambye tasobola kukkiriza mawanga malala mbeera gye gali muteekako okusobola okuba nti olutalo lukakkana mu lufuutifuuti kye tuyita ceasefire. N'agamba tasobola era ekyo akijeemedde akigaanidde ddala. Wabula defense forces za Israeli batugamba zasobodde okuba nga zirwana ne ziwaguza mu frontline balumbye frontline ya Hamas. Wetwogera ku frontline ebeera line amagye kwe gasinzira okubanga galwana. So bannaffe Abayisirayiri basobodde okubanga bawaguza ne balumba frontline ya Hamas. Ekyo kitegeeza nti baba batandise okubanga bamukwatira ddala ku musuwa. Eyo nno ne bavaayo ne bagenda mu maaso ne batabaaza oba okukekesa emmundu mu northern Gaza. Weewaawo Israeli commander waliwo komanda akomandinga amagye agali kulumba olutalo mu ludda lwa Getsi za Gaza agamba nti basemberedde ddala ku nzigi z'ekibuga ekikulu mu Gaza. Olunaku olwokuna